Essula y'e11. Isirayiri bwe yali omwana omuto namwagala ne mpita omwana wange okuva mu Misiri. Nga bwe beeyongera okubayita, bwe batyo bwe beeyongera okubavaako. Baawangayo ssaddaaka eri Babaali ne bootereza obubaane ebifaananyi ebyole. Era naye nayigiriza Efulayimu okutambula. Nabawambaatira mu mikono gyange naye tebaamanya nga nze nabawonya. Nabawalula n'emigwa egy'omuntu n'ebisiba eby'okwagala. Era nabanga gye bali ng'abo ababaggyako ekikoligo ekiri ku mba zaabwe, ne nteeka emmere mu maaso gaabwe. Talidda mu nsi y'e Misiri, naye Omwasuli yaliba kabaka we, kubanga baagaana okudda. N'ekitala kirigwa ku bibuga bye, era kirirya ebisiba bye ne kimalawo olw'okuteesa kwabwe bo. Era abantu bange bamaliridde okudda ennyuma okunvaako, newaakubadde nga babayita okudda eri oyo ali waggulu, tewali n'omu akkiriza okumugulumiza. Naakuwaayo ntya Efulayimu? Naakugabula ntya Isirayiri? Naakufuula ntya nga Aduma? Naakussaawo ntya nga Zeboyimu? Omutima gwange gukyuse mu nda yange, okusaasira kwange kwakidde wamu. Sirituukiriza busungu bwange obukambwe, siridda kuzikiriza Efulayimu, kubanga nze Katonda so siri muntu. Omutukuvu ali wakati wo, so siriyingira mu kibuga. Balitambula okugoberera Mukama, naye aliwuluguma ng'empologoma, kubanga aliwuluguma, n'abaana abato balijja nga bakankana okuva ebugwanjuba. Balijja nga bakankana ng'ennyonyi eva mu Misiri, era ng'ejjiba eriva mu nsi y'e Bwasuli, era ndibatuuza mu nnyumba zaabwe, bw'ayogera Mukama. Efulayimu aneetooloozezza obulimba, n'ennyumba ya Isirayiri eneetooloozezza obukuusa. Naye Yuda akyafuga awali Katonda, era mwesigwa awali Omutukuvu.